Kati guweze mwaka mulamba n'ekitundu ng'ebyenjigiriza bitaataaganyiziddwa oluvannyuma lw'amasomero okuggalwa kati emirundi ebiri olw'okutangira okusaasaana kw'ekirwadde ki COVID-19. Kyambogo University batandika okusomeseza ku mutimbagano wabula ebbula ly'amasannyalaze mu bitundu ebimu n'abayizi abamu obutabeera na bikozesebwa nga laptop ezikozesebwa okusomera ku mutimbagano n'ensonga endala byalemesa abayizi okusoma mu bujjuvu. Ensonga tuzimanyi, waliwo ensonga ya ebbeeyi ya data oba costs za data. Abaana bangi bagamba nti tebalina smartphones oba gadgets ebibayamba ku accessing online teaching. Gavumenti omwaka gw'ebyensimbi guno yasalawo okuggyawo omusolo ku data eri ekitongole ky'ebyobulamu n'ekyebyenjigiriza era n'eggyawo n'ogwa OTT. Katunguka nga y'amyuka akulira ettendekero lino akubiriza abazadde okugulira abayizi ebikozesebwa mu kusomera ku mutimbagano kubanga ekiseera ekituufu amasomero mwe ganaggulirwawo tekimanyiddwa. Kiseera bizibu ate abazadde ne sponsors kiteekwa kulaba nti tusupporting abaana baffe kuyiga. Tekwa kubagurira laptops, tekwa kubagurira smartphones, tekwa kubagurira bintu byonna ebibayamba. University egamba si yakutegeka bigezo okuyita ku mutimbagano. Katunguka atubuulidde nti amasomero bugana bagagguddwawo abayizi baakuweebwa obudde obumala okusobola okumalayo bye batasomye nga bali mu muggalo. Abaana tujja kuwa time maybe weeks nga 4 oba 6 kwegamba omwana ayafunamu obuzibu ku accessing online teaching afune face to face teaching kwegamba abaana issues abasomesa bazigonjoole. Ebisale ebisasulwa abasomera ku mutimbagano tebikyuse n'ebyo ebisasulwa abayizi abasomera mu kibiina. Online teaching appears to be fairly more expensive than physical teaching because of the internet facilities, the gadgets that you need, and all these things that go into preparing materials and getting them to the students. So we shall continue charging the same fees. Okutaataaganyizibwa okubaddewo olw'ekirwadde ki COVID-19 kwalemesa amatikkiro agaali galina okubaawo mu Desemba w'omwaka oguwedde nga kino kyava ku bayizi okulemererwa okugezesebwa ebyo bye basomye okubiteeka mu nkola. Kati yunivasite yakutegeka amatikkiro okuyita ku mutimbagano okuva nga 21 okutuuka nga 23 Septemba w'omwaka guno.